ye mukyala Teddy. Teddy Omukyala oyo Teddy mumukakase mukazi nnyo. Teriiyo mukazi alisanyuka ng'awulidde ebintu bye mwayogedde ababiri oba ekintu ekyatuukawo nga wandibadde sympathetic ate n'ofuuka omuntu wamujeeja. Abaana ba Bugingo bayinza okufa nga tebazzeeyo kwagala kitaabwe nga taata waabwe. Bajja kwogeranga ekigambo kimu nti oyo kitaffe. Teddy wanjawulo nnyo eri Bugingo, omuntu gw'ozaddemu abaana abeera wanjawulo nnyo eri abantu abalala bonna ne booyogereramu n'emikwano gyo. Kubanga byonna bwe bimala okulemerera gye biri era gy'odda. Kakati olwaleero ayagala kwogera n'abaana be. Solution yokka Bugingo kugenda wa Teddy n'amugamba nti maama wange badde njagala kwogeramu naawe. Luli watugamba ngambe ndi gwe nkwetaaga naye kati olaba bwogenda omusaba obusaba. Bugingo alina okugenda ewa mukyala Teddy afukamire okuva mu meters nga 3 ng'agenda ayavula. Bugingo bw'aliba takisobola okuva wano tugeze paka nga kweguli okayumba kali mita 3 teziwera ng'ayavula ku mabega takisobola asirikiranga ddala n'atafinyegako nti amyesinga abaana kuba abaana abo okuddamu balabako nga bamaze kuwulira nti taata waabwe ne maama waabwe bategeeragana nti era taata yalaba nti yakola nsobi waabwe tategeera kyewakola. Alright, tubaniriza ku mukutu Cookie Promotions mukola kyamaanyi nnyo abatulaba mwebale kusubscribinga n'okulayikinga. Mbalamusizaako mwenna mujebaleko musiibye mutya mwasuze mutya era abalala good night munnage koze emboozi oyinza ogiraba ng'ogenda kwebaka. So assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli ne Muzeika Gatto naye olwaleero tumuyina tukomyewo twongeremu tunyumyemu ebigenda maaso mu ggwanga nga bulijjo we twabasuubiza nti tujja kuba tumubaleetera. Njagala bategeeza Brina shoes awe Bukoto no Brina yaŋŋamba kutwaleyo bakuweeyo engatto naye simanyi oyambala size ki. Nsambala size 9. Size 9 yeta mwezi 43. Ne oyambala canvas. Nibyo nam tebali kisabala. Era oyo ajja kubanga Brina yaŋŋamba muzeeyi oyo ejjo mulete tumufunireyo ano player yenga. Brina shoes. Awe Bukoto. Bukoto nga tonnatuuka ku Bukoto Heights apartment. Edduuka liri awo. Nga location tajogera bulungi awo wa. Nantiraba woba ova eno wansi ku Nuupwe eno ng'owali ekitebe kya Nuupu oyambuka then n'oweta. Kati oba tonnatuuka ku Bukoto Heights apartment edduuka liri in between yawo. So abantu b'ebitundu ebyo abali awo wonna Green Valley abali mu Bukoto abali ku Lugogo bypass abali Kisaasi mwoneka mutya mwegenderekawo mulabe nga mwefunira ku ngatte ennungi ez'omutindo ate ezitasangika sigamba nti bw'oba ogyambadde nti ate obaako akufaananya oyambala nga elegantly. Naawe ayina engatto nga ekooye yakulema okukola lipeya era nabyo abikola ate azirongoosa. Bweba yakulema okukola lipeya agenda bugenzi sobola okubanga olina kanvaasi tomanyi jjooza tekisoboka. Mwebali nga wojooza eguba bugubi. Kati ekyo nakyakola ki akikukolera. So ali ku 0759 64 98 36 akola ne delivery. Osobola mu whatsappingako kweyo enamba ku 0759 64 98 36. Osobola mu whatsappingako oba n'omukubira direct. Oba oyagala okufuna ekintu ekirungi n'okumanya buli kimu kiratambula akubye essimu direct ne muwogerezeganya nga buli omu ayogera n'omuntu nga eddoboozi lyerirye ng'ate mutegeeragana n'okuddamu buli omu kyabuzza ng'akiddamu kiba kisingako. So Muzeika Gatto twabadde tuli awo wiiki ng'eggwako eri gye tuvuddemu eyayide. Pastor Bugingo n'avaayo n'akuba omulanga oba n'abaako kyayogera n'agamba amisinga abaana be. Pastor Bugingo amisinga abaana be baafa.
aha takyabalaba Bulaaya. kuliko abawala bali China Ani abatwalayo? maama waabwe kati so Pastor Bugingo yagamba abaana baba mukweka waliwo omusumba omu bagambye nti bali China. Akola ki? Maama ye yagambye abaana be bali China. Alinyenjo nyagende China gye bali. Gwata olozama China gyata abatwala si abatwalayo. Si babe baana be. Goloza nti nina omwana kati China n'abaana UAE ne Netherlands. Bwe mba njagala baana bange nkwata noonya sente za ticket nga ngenda kubalaba. Irrespective ani abatwalayo. Banange samanya bwe bagenda. Natuuka butuusi era nga bangamba nze ndi jini. So nze ngula tiketi kasita manya nti bali jini ngamba buli ndi nzija lwakuna. Ante era mugendayo ogamba nti agendeyo abalabe China. Tali in talks with them. Tayogera nabo. Kakati awo kyabakola amanya ani abatwalayo. China maama waabwe nabo bo bennyini ng'abaana maama waabwe yabatwalayo. Olabi maama wa. Ate bakyakwatagana. Simu yabazaala. Mwe yabazaala naye baayawula. Baateekawo enkola nti tebwaba ayogera n'abaana. Yayawukana na maama. Yayogere ne maama nti yagala kulaba abaana nga teboogera ku bya mukwano gwabwe wakati waabwe bombi. Anti yagamba waliwo omusajja amulemesa, waliwo ekibulooka ekiri awo. Abaana be babagabira omusajja oyo bwayogerako. Era ye yaliwo wakati ng'ono baawukana. Teyaliyo. Kakati yayawukana asigaddeyo amuleseemu effumu. Bwabanga ate waliwo omusajja bw'oba omukazi wagamba nti mutadde n'ofuna n'omulala. Kati omusajja gwali naye gwakolagana naye oyo tomutunuulira. Omuntu walina ki? Ategeera obulungi. Nze n'ongamba bwe nti sandyagadde nnyo okuyingira mu bifumbo bw'abantu. Sitera kwagala biyingiramu naye omwami Bugingo alina okumanya ekintu kimu. Ebintu bibiri. Naye alina okumanyako eki kimu nti omusajja mu mbeera yonna yabeeramu ebikwatagana n'amaka ge tabibuulira bantu balala, babyemalira. Omukyala n'ani? N'omusajja n'omwami. Omukyala n'omwami bamala ensonga zaabwe. Ensonga lwaki tebasula mu ddiiro? Basula mu kisenge. Era ekisenge temubeera mu bitanda birala, mubeera mu kyabwe kyokka. Whereby nti bwe babeera okwo basobola okuteesa ne bamaliriza ne bamulungula buli nsonga yonna ebeera erabika ng'eyagala okutaataaganya obufumbo bwabwe. Kyannaku nnyo okuba nti omuntu ng'oyo asobola n'okugatta abagole, asobola n'okubuulirira abafumbo era ayimirira mu maaso g'abantu n'ababuulira nti temukolanga kino si kirungi, kino si kirungi. Ate ye yalemererwa okukuuma ebyama bye ne mukyala we. Omuntu yenna omukulu, nze ndi wano nyinza okunyiiga nenyiiga n'abantu nenjogera ki nesinza kwogera kikwatagana ku mukyala wange. Oba twayomba tutya, oba twakyankalanye tutya, oba namusanze akola ki. Nze mukyala wange ebimubeerako byonna mu mbeera gye mwagaliramu ne gye mba munyiigiriddemu, nze nsigala mbimanyi nzekka. Naawe bwe nandisabye bw'oba obeera mwami Bugingo, naye ate tokyasobola kukibeera kubanga olutimbe lw'ekisenge kyo walusala. Kate nyebikka obuliri bwo wagisala, abantu ne balingiza ne balaba ebiri ku buliri bwe bataabwaze, essuuka bwe ziddugala, buli kimu bwe kifaanana n'erangi za piro ne bazimanya. Bwe wayogera nti mukazi wo yalwala kino, yakola bw'ati, yali nsobi nnene nnyo, naye omanye enduulu yombi. Congregation mwe wali ng'oyogera ebintu ebyo yali nnene nnyo ng'olowooza nti ekusingira mukyala wo omu bw'ati. Ye mukyala Teddy. Omukyala oyo Teddy mumukakase mukazi nnyo, kuba nti omusajja yayogera ebigambo ebyo byonna naye omukazi nga taterebuse. Naye ng'ate omukazi yali yabuulira, yayogerako naye yawako obujulizi nti waliwo ensonga bweti ne bweti eyatulemesa okumala ebbanga ddene nga nze ne mukyala wange nebaze tuli mu mbeera bweti. Kati ate ono n'akifuula kumuyeeya n'akifuula n'ekivumo singa bali banyiigaganye. Alisanyuka ng'awulidde ebintu bye mwayogedde ababiri, oba ekintu ekyatuukawo nga wandibadde sympathetic ate n'ofuuka omuntu wamujeeja, kimunyiiza nnyo. Abantu bamu balina kye batamanyi
mu nsi. Abantu abasinga obungi kye tulina okumanya kiri kimu nti teriiyo mwana, teriiyo muzadde, teriiyo muganda wa muntu alisanyuka nga boogera ku muntu we ebintu byonna, ebigambo byonna oba oli nga amuvuma oba amulengeza oba amuweebuula. Kwagala kitaabwe nga taata waabwe. Bajja kwogeranga ekigambo kimu nti oyo kitaffe. So siki si taata waffe. Si taata waffe. Difference eriwa. Naawe obyogedde, naawe ogirabye. Eri n'ogiyita kitaffe n'ogamba taata waffe. Taata ye muntu akuzaala n'akulabirira nga buli kibi, buli embeera yonna ebeerawo yakola ki? Yakukumaakuma, yakubugiriza, yakutaatira. Ekimuyisa taata. Naye ate kitaawo abeera relative wa taatawo. Wamma kyekiri kye bagamba abo bakitammwe. Kati taatawo ayinza okuba nga ye mukulu ku taatawo. Baganda ba kitaawo wayinza okubaawo abakulu ku kitaawo. Bw'oyita taata omukulu ogamba nti oyo kitange. Ate ne bw'aba nga taatawo ye muto ku bataata abaliwo bali baganda be, toyinza gamba nti bali be bataata abakulu, ono ye taata omuto. Ogamba nti ono taata bali bakitange. Ate nebeerayo nani oli n'agamba nti oyo nti taata wange geregere. Geregere yaba atya? Abaira taatawo. Taata wakuzaalira ddala? Kakati nga bw'olaba oyo bw'atandise okulaajana. Maama wo n'amala agenda n'afumbirwa nga yakuzaala dda n'agenda naawe. Oli ebigere bya nnyoko gye byamutwala ebimufuula taatawo geregere. Gyatambulidde. Kati abaana ba Bugingo bagamba ono ye taata waffe geregere. Era bwe kuba kwanjula ojja kulaba nga omuwala gy'ayanjulira. Anti era Bugingo yaddaga nze nninza okulaba omusajja oyo wagaba abaana bange. Bugingo toleekaana, bajja bagaba. Anti kuba si gwe ogaba abaana, omukazi yagaba abaana. Asobola bw'anaabagamba nti bw'oli onaakola ki? Kuba wamusuulawo tokyamulinako buvunaanyizibwa. Tebaayawula n'awasa n'okuwasa. Oyinza okutikka ensaamu nti oli agaba atya abaana? Kati yamanyi bwe basaanira. Kuba obuvunaanyizibwa bwo nga taata w'abaana bwakulema. Kati abusobola gwe babukwasizza. Era kyova olaba nti abaana abakulidde be babudakitinzi bakuyita kola ki? Ndowooza kwe kuadoputinga okwo. Nti oli bw'adoputinga omwana n'abeera n'amuweerera, toyinza kujja ng'osinika binnyo nti oyo omwana nze namuzaala wadde gwe wamutwala n'omukola ki? Ebisigadde bakulagayo bulazi nti nno oyo ye kitaawe. Tebayinza gamba nti ye taata we. Bagamba nti oyo ye kitaawe. Naye ono ye taata we. Kati ate olwo kikyuka ng'ono yakulabiridde, yakukuzizza, yakoze buli kimu, olwo n'afuuka taata wo. Gye bakututa obutwa oli singa akutusitula n'akutwalayo. Kaŋŋamba gwe nga nazaala omwana gwe n'olaba nga omwana alina simufaako n'omutwala n'omulabirira n'omuweerera n'omusomesa. Olwo nze bandagayo bulazi nga kitaawe. Kitaawe atudde awo. Naye ono ye taata we kuba yataatidde buli kimu yabadde akikolako. Therefore Bugingo agume omusajja omulala agaba omuwala oyo kubanga yoli yasobola obuvunaanyizibwa. Emyaka egyo gyokka gy'omaze nga tolabirira obuvunaanyizibwa bwo nga tobutuukiriza, kyalaga bulazi nti tewali rede mu kuzaala abaana. Abali rede be ababalabirira kati ababafaako. Mpozi kyolina okumanya omusajja yenna gye bufa ne gye bugenda. Ne bw'oba ng'onyiiza otya omwana wo tomulaganga kintu kinyiiza maama we, agenda kukyawa paka obulamu bwe bwonna. Mwannyina w'omuwala tomulaganga ekintu ekinyiiza mwannyina. Maama w'omuwala agenda kunyigira nse kunyigira yonna nga okola ekintu ekivvoola n'ekityoboola
muganda we ng'alaba oba n'akitegeerako nti byokola bityobola ki muganda we ne mwanyina ky'olina okumanya mu bulamu bw'ensi eno maama w'omuntu ne bw'aba ng'atambula n'abaako kyabba wali mu supermarket ne bamwambula omwana tayinza kuba nule olubadde daba bwe yakula tasobola alwana kulaba nti nnyina bamubikka bamwambaza akomyawo ekitiibwa kya maama we ne bw'aba nga maama we abadde atambula ayita tembo nga yeeyambula omwana alwana okulaba nti maama we adda mu mbeera entuufu buli ekyetaagisa n'akikola okuba nga kuzaawo kitiibwa kya nnyina na bulamu bwa nnyina kutambula bulungi naye ggwe wadda mu maaso ga congregation ku katuuti k'abantu be walimu ng'olabanga be bakusingira mukyalawo n'oyogera ebigambo bingi yali obubaka tabuweereza gundi congregation yali abuweereza mukyala mupya gwakuba manda anti kati bwe yali akuba amanda amulaga olaba nti sobola okyogera katuuti bonna bonna be yali asobola okwogerako mukyala we Teddy yali tateekwa kubeera mu bintu ebyo Teddy wanjawulo nnyo eri Bujingo omuntu gw'ozaddemu abaana abeera wanjawulo nnyo eri abantu abalala bonna ne booyogereramu n'emikwano gyo kubanga byonna byonna bwe bimala okulemerera gye biri era gyodda kakati olwaleero ayagala kwogera n'abaana be solution yokka Bujingo kugenda wa Teddy n'amugamba nti maama wange badde njagala kwogeramu naawe luli watugamba ngambe ndi gwe nkwetaaga naye kati olaba bwogenda omusaba obusabe lwa butategeera kyewakola ng'ate wali osobola okukitegeera mukadde ako bw'okimanyi nti kakati olwaleero mukyala Teddy alaba Makula nga yapika Bujingo okumugamba ebintu bye bamugambanga kubanga ebyo byonna kuba Teddy yabeerako ne Bujingo nga Bujingo tavaamu bigambo ng'ebyo naye bwe yamala okufuna Makula ate ng'avudde na mu bantu be babadde basumba tulaba nti yabulengezza nnyo era omukyala oyo mukyala Teddy muntu mulamu nnyo abantu abamu bava mu mbeera n'okusingako awo ne bakola ebintu byotabasuubiramu era mukyala Teddy nkwebaza ne sikwebaza yenna okuba omuntu mulamu okutuuka ku leve eyo n'otakola bitakusuubirwamu ensonga n'azikwata kintu kikulu ekyo kyokka kyokka wamuteeka mu fikisi y'abaana okuba nti takyabalaba wadde abeetaaga nnyo kimumala ajja kutereera ajja kudda mulayini Bujingo alina okugenda ewa mukyala Teddy afukamire okuva mu meters nga 3 ng'agenda ayavula Bujingo bw'aliba takisobola okuva wano tugeze paka nga kweguli okayumba kali mita 3 teziwera ng'ayavula ku mazembe takisobola asirikiranga ddala n'atafinyegako nti amisinga abaana kuba abaana abo okuddamu balabako nga bamaze kuwulira nti taata waabwe ne maama waabwe bategeeragana nti era taata yalaba nti yakola nsobi kyali kitono nnyo Bujingo okulaba nti yakola ensobi n'agamba Teddy nti mukyala wange hello Teddy I'm telling you I did a very big mistake and I promise I will never do it again Teddy please forgive me I'll never do it again I beg for forgiveness kyokka kyali kimala kati olaba biri byonna byonna ekikulukuto bikibi kimu bye bitandizze naye ono yayagala Bujingo yayagala akakasensi gw'okakasizaako omukazi alina abaana bayinza okunyigira bunyigizi nga tebakunyiga n'oggwako emirembe wallahi Bujingo tajja kufuna mirembe ng'abaana abo tebannaba kukakasa nti maama waabwe boogeraganya ne kitaabwe so maama yalina okukola go ahead eri abaana be nti kati nze ne taata wammwe ekisumuluzo Bujingo yakirina Teddy yakirina Bujingo yakirina akitwale ewa Teddy asumululewo abaana bakole ki bayingire otherwise tajja kubalabako n'ebyo ebyomukolo byempulira oli ajja bagaba ajja mugaba yajja kugamba nti nze omutima gwange ono ekitange gwendaba nga asobola okubeera kitange gwe nali mpadde omutima yagukola ki yagusuulawo naye omusumba ono ye Kayanja Pastor Kayanja ajja kusobola okukola nga taata wange kubanga sirina kyenyinza kuwulira mu mutima gwange nga kitange kujjako nga ndi mu maaso gaani
nga kitange oli Nga oba taata wange lwayogera mpulirira ddala nga kitange yayogera period. Ajjukire bulungi nnyo Pastor Bugingo yali afuna gundi yamufunirawa ani Teddy wakakandi. So what goes round turns around comes back around. Kakati kyaba alina okumanya nti naye akirabye nti okujja omwana okumugabira mu bapasita kiruma. Kiruma amanyi gye yajja Teddy yamufunirawa olaba bamukuba amasasi n'agamba mbu abasumba tebavuddeyo kwogera ku mbeera yamutuuseeko be baali bambagamukubye mbu wadde kasori wadde omukola ki amasasi bwe gavuga abasumba be balina okwogera. Poliisi yeyina okwogera, poliisi yabyogerako. anti agamba bali mu kkoba. Lwaki bwalowooza, lwaki alowoleza kumpi bw'atyo aleme kubanga sitokisi nti buli kaseera olubikula empale otukwata ku sitokisi. Nze nkyali mabega wa Teddy emirundi gyonna era nenfuna omukisa gwonna ogutuukirira Teddy nja kutuula naye omwebazi era mugambe nti ekikolwa ekigenda mu maaso bwe kiba kisoboka okuzzibwa emabega tukonvinsinge mwami Bugingo ajje nga bwe ŋŋambye ng'afukamidde ku mavivi ate oyinza okwegayirira omuntu eyeegayirira Teddy yeegayirira ng'akutte mu mbinabina anti yeegayirira wali ku kituuti ate ffe tetwagala bissa mu lwatu bwe tutyo ffe twagala bawulire buwulizi nti kyateredde gundi si mumagalavu kutuuka ku leve eyo Teddy ate ye Teddy muntu w'abantu ekyokukola akimanyi amanyi kyajja okukola era n'ebiribaawo ye tagenda ate bimansa mu social media biki omusajja omukulu nga kati pasita bwe yali kyekyali kimuteesa ebintu ebyo ku mikutu maanyi laavu kati eri luddawa agumene laavu tagirina anti yagambye mbu we buba nga famire n'omukyala yagambye statement yabadde bweti we buba okuba nti okunyirira n'emirembe gye nnina nga ngifunye mu mukyala atampadde mwana mbeera kalekaleko than okuba mu famire erina abaana naye ng'ate ndabika bubi kati anoonya ki ku baana abeere n'oli omanyi waliwo ebintu ebimu byolina okwogera nga baatugambanga nti ebigambo by'oyogera mwemuva engeri gye basalamu omusango gwo era bakugamba nti ebigambo by'oyogera manya bijja kukola ng'obujulizi nga waliwo bye bakwagaza biba byagenda okukolako n'olwekyo bw'oba oyogera genderera era sengejja buli ky'oyogera ekiri kabakamwako kakati agumire embeera yonna enaabeerawo oluvannyuma lw'okufuna omuntu we gw'alina kati kozi alina abaana mukyala we bwajera ate nga mudaaga agamba omukyala naye ate era ne bwali babafunye abaana booli bagenda kuba nga balaba aboono ng'abalabe baabaana amaze basigirawo olukonko tema olukonko abaana baani bonna aba Teddy bajja kulaba ab'amakula nga be baalemesa nnyaabwe okuba mu mirembe ng'era be bagoba kitaabwe awaka gomanyi mwe mutandikira eno olowoolezaawo naye olina kulaba wala gundi yali takimanyi nti ekyo kijja kutuuka ekiseera nga yeetaaga abaana si be bamwetaaga Bugingo kati nga bwe yali agamba nti anyirira nga bw'ali nga ali n'omukazi atannamuwa mwana anyirire ye akooye okunyirira aviire Teddy amuveeko Teddy bamuleke emirembe gye Teddy taleekaanye asirikidde gy'ali kale nga bw'omanyi nti omukwano guluma ng'oli yakakuta nga waliwo ekintu ekiba kikusunda ne Teddy yakimanyiira era that's what they expect whenever someone is getting someone buli lwoba omufuna bwoti jjukira olunaku lwe mulyawukana Teddy yalwetegekera naye Bugingo ye teyalwetegekera omukazi kati yasalawo n'agamba ye nfaaki kamuleke agende naye kati olaba okuva lwe yamuleka bw'awulira ate nga oli bwe yali ayagala amulina ate talina kikulukuto ng'ono kati ate n'olaaja naki maama w'abano mute ate ono ezzadde libuze ati kati ono yalibuzizza singa wasooka kumufunamu baana n'olyoka ongoba koze kati alaba awo gwalina okutuma atumaka muganda Isaac
gendo sinkaye kya avuge mmotoka agende Entebbe ate nawuliddeko ebigambibwa mbu bino byonna abiteekawo naye atayagala byapa byawano Entebbe mu bintu byabavaako kyekyato oyagala bakuwa ebyapo bitwalira tannazaala nga oli yali abaana balina China beetaage ne tikiti yo keetuuka China ziba ssente nnyingi ebyapa byo biviireko ddala mbukati yeteesaawo olukwano oba byayagala ebyapa tebikyadda byabiveeko afune walala atwale ayagala egindi bwenkanaki asale ku paati ya gold ya Pentagon azimbirewo oli yamuzimbire Namayombo ate kati ayagala ki kati abyagaza ki Pentagon wanene bw'aba ayagala asale muza 5 ku kikumi nga eno prime land Sava Entebbe wano wa Sava gold Pentagon yetali Sava nayo bw'aba agira kati sente alina agule emunyonyo ateekewo gw'ayagala ate ne Makula yegendereza ayinza okuba nga kanoonyanoonya ebyo ebyapa ayinza okuba nga atayagala mu ndiga era yafunyeemu endala muyite emmere nandi omusajja yenna wabulwana ezadde aba alina okugattawo wali kakati bwekyo ekiseera oli amanye nti bw'obanga osigula muk'omusajja omanyanga nawe bagenda mukusigulako gwate walekeddewo gye wamujja ate oli amulinamu n'abaana so mu babiri kati gwate atayina ekyo nakyo obukisuubiranga ng'ambaga tugambe nti Bugingo amisinga because kati church gyalimu oba ministry gyalimu alaba nti walina okutuma omwana we tasobola kutumawo ate simanya mukadde wa kanisa tasobola kutumawo Makula yalitumyewo omwana we namuga gende Kololo waliwo omwami bwati ne bwati omusinkane Doreen Bugingo genda yosisinkane omwami omalirize ebintu ebyo nagambye ndi bwe butalowooza n'olaba kumpi ye alowooza nti wanagenda okuyita emyaka ena ng'abaana benkana nga bwe baali benkana ng'era ne gundi ali mu mbeera mbi alowooza nti ajja kuba mu mbeera mbi mu bbanga ttono ate naye aleme tulimba fe abalabe ate ebintu byewala Bugingo kati tayagala baana ayagala kuddira mukazi ayita mbaana lukwesikwesi ate kati tomanyi nti bw'otandika okwagala ennyo abaana omusikazi naye omutima nga gudda era omuntu anaakwagala obulungi omukazi yenna nga anaayagala omusajja asitamulaba ng'ayagala abaana kati gyayita kati kadda nnyuma naye kyaba akola Bugingo akole kirinze kyemugambye kyokka kijja mukolera afukamire ku maveeveege ate n'omukasakazi bw'ali kimanya nti omenyeka oliba muyitivu tekirina na sitaani yenna ne Bayibuli era waliwo omusajja omwana yagamba kitaawe nti mpa ebyobugagga byange ng'okyali mulamu n'abimuwa bwe yamala obimuwa omwana n'agenda n'abirya byonna n'abimalawo n'amala emyaka nga 3 nga talabikako naye omusajja yali ali awo omwana ng'akomyewo naye abaana banyiiga nnyo nga balaba omusajja ayaniriza abaana omwana oli gwe yasookedde okuwa ebintu ng'ate bo weebali awo Katonda we yabagambira nti munnange ono yali abuze naye ate bw'akomawo ne yeenenya ate aba muntu mulamu nnyo okusinga n'abatakolanga ki kati Bugingo bwaddayo nayeegayirira nayeetondera omukyala era omukyala ajja kuba ng'alinga afunye omusajja atakolanga ku nsobi yonna so takeerewa kuba it's never too late okwetonda nekirala waliwo mbu ekigambibwa nti ebintu tebiri mu mannya g'abaana biri mannya gani omukazi yateekayo obuwe wani Makula biriwa byonna anti kati jjukira omwana wa Makula baamuzaala kati era aliko erya Bugingo kati buli kintu anti bw'aba mwana wa Makula ng'ate ne Bugingo wuwe bibeeremu nabino abirekere teti anti kati ye Bugingo ekimuluma bali ab'omuntu mbwezi tebali muki mbintu bye ebyamakula ebyani ebya Bugingo yennyini kozi kati buli kye bafuna Makula ng'amugamba omwana anti kakati buli kye bafuna kati eyo gyo abaana ne mukyala Teddy tabikaabira ebyo bye bafunye nga ayavuddeyo ye wano wokka bye baafuna nga bakyali bonna bye byaliko yajja okubeera nabyo n'abaana be naye bba abaana baliwo eringa okuddamu okulisevinga ddadi waabwe anti ne Bayibuli byonna bye yayogerera maama waabwe
anti ensobi zikolwa abantu ate era abantu be beetonda Katonda n'asonyiwa gwe buweetondera omuntu Katonda n'alaba omutima mu weetondedde akusonyiwa era ateeka mu bali omutima ogugonda ne bakkiriza nti mukadde waffe akoze eki yeetonze ani nadde ndaba ka audio ak'omuwala Winnie Bugingo ng'agaffe n'amannya ga Bugingo twagejjako era n'omuto takyalina lya anti balaba byakola tebisaana muntu kuba taata waabwe okuvuma maama waabwe kyokka omwana kimutabula gwe n'akukyawa okubeera kitaawe era bw'obanga okola ebintu byonna kola ebirala byonna naye tovumanga maama w'omwana ng'omwana awulira ng'alaba n'akizuula nti bavuma maama wange kati ekyo agenda kukyawa n'erinnya lyali kyawe andi Bugingo is very lucky abo abaana bandibadde bali bagenda dda mu kkooti nga bamuvunaana gwaki kugira kulengeza maama waabwe n'oyimirira mu kikutu nga ne recordings videos weeziri ng'abyogera yandibyegaaniddewo ng'ataagamba nti yali mukyala we tolaba nti noba ofuuse nuisance in public ddala gwe kisaana olaba oyogera bwogezi ku famire ya muntu n'akugendera mu kkooti naye omwana ng'alaba nnyina gw'ovvoola gw'olengezza gw'oweebuula ekyo defamation so abaana nze mbagamba ekintu kimu abaana bo tebalina buzibu bwe banyiiga batuufu naye ate simbagamba nti singa taata ajja nammwe ne mukiraba nga yeetondedde maama wamwe n'abagamba nti nange baana bange taata wammwe yanneetondedde era nakkiriza okweyisa bwati ne bwati ne bwati tewali nsonga lwaki abaana tebaddamu kubeera na kitaabwe kuba n'ab'omufu kiyingi bakyuka bamuwaayiriza ne bamukonjera birondi yali agala kutata maama yakola ki yeyatta maama oluvannyuma ne bajja ne bagamba nti tusaba tusonyiwa taata era agenda okufa nga yabasonyiwa aho wennyini Mzee Kagatto omanye kati walideera n'agamba paka nakakati poliisi tennafulumya lipooti yonna ku masasi ge ate oba gaali gagifulumizaaki era oba agamba ge baali bamukubye baani yali agamukuba anti ye agamba bwe byali bimukubya kuwagira Museveni kumwagala ne Muhoozi n'okwogera ku bisiyaga n'abasumba abatamwagaliza mwami gundi aleme kulowooza nti kubaawagira Museveni naki kyagamba nti lwe baakuba gundi bwe baali bakuba Bugingo abawagira Museveni lwe baatandikawo wabadde tewali bamuwagira yabadde amuwagira okuva mu kinaana fe twamuwagira kuva mu kinaana ne tugenda ne mu nsiko ne tulwana ne tudda ne tukivaamu kati gwe amutandiikiriza gwe banaakuba nga waliwo n'abaali we baamuteerako ssente amulaba amuleeta twagala bweziti abijjemu alwane lutalo olwo aleme kuyingizaamu ki bintu ebyo bifuula politicizinga ekyokubiri aleme kwejjira ku basumba banne luli amaanyi ge yayina ate banaamuwala nakati nga takyasobola kujjuza Pentagon nga luli yali agijjuza ekirala kyenjagala abantu bategeere nti baleme kuyingiza buli ekimubaddeko nti bampalana lwakino olwokuba jajja okufuna obuyambi si bwe bakola abantu abawagidde Pulezidenti Museveni bangi nnyo era weebali abantu abatamuwagira nabo weebali ate bandikubye bamuwagira nga ate abatamuwagira weebali gwe bwe oli anaakuba ate okuba bamuwagira anti oli akuba agamba abatusibyeko n'omusajja abantu abawagira Museveni n'abatamuwagira baani abalina access ku mmundu abamuwagira kati ate lwaki ogamba nti bakukuba lwakuba omuwagira tolaba nti oba tolina magezi olina n'abasirikale ate ng'olina n'abasirikale abakuuma ekyokubiri kyenjagala abantu bamanye mwami Bugingo oli muntu mukulu ekimala gwe okusaba lipooti ey'olwaleero eyiyo ey'okukuba amasasi nga ne gwe bagakuba mu 86 tebagireetanga bagundi bonna bakagezi baani bonna lipooti tezinnajja gw'osaba eyawano eyajjo ng'amasasi gakuba nandabirwamu gwe wagawona n'okka wansi
bali be bakuba ne bafa ne ripoti zaabwe tezijjanga bali tane Scotland Yard ripoti tezijjanga gwagaga wakutama ne gayita ne nanka ne gagenda ate gwe yagala ripoti ate muleme kupa kusa polisi kuleta ripoti ndagabwe nkajja kulikadi ng'omusumba yasinga abalala bonna abakubiddwa amasasi abalala nno gabatta bonna bakagezi baali bonna ripoti zaabwe zaali zizze kati lwaki apa kusaba gikola bave kugiri emirimu egipayirinze badde ku kino ekimu ng'ate gwe olina mulamu oli eryo ovuma bakazi bo amagezi genkuwa bubonna obwongo bumalire mu sala ntotto ngeri gy'onaagenda n'oyogeramu na mukyalawo n'abaana bo kuba nti baddamu ne bategeeragana naawe ebirala byonna bijja kutambula bulungi bwe ndowooza kijja kukolera nga tunaatera okumaliriza ensonga zaabwe olowooza ne Makula ezadde okumubula kisitwesinga Budigo oŋŋambye nti balina omwana Makula alina omwana Makula alina omwana gwe yajja naye kati ezadde libuzaani ku bonna Budigo kati yagamba akoze buli mulimu atuuyanye akoze buli kabalaasi omukazi gwe yaleeta yamuleeta azaddeko ng'akulaga nti azaala ne Budigo era ajja kugaya era nazaala era abaana bange Teddy yakolaki bali luddawa ndeterayo omu bwakuyita taata wali nga tutambula ekyo kyokka kijja mumala amanye nti talina mwana mbu bagenze South Africa omukazi yaleete balowooza nti yazaala bamuyite nti taata olumuyita nga bamanya gundi Makula yatazaala kati ku bonna ani ali stressed okusinga ebyo byonna byonna Katonda alina engeri gy'abitegekamu omusumba muntu wa Katonda naye yeerabira nti Katonda yategeka buli kimu yalowooza nti bw'onaasuulawo omukyala gw'olinamu abaana n'ofuna alina omwana atali wuwo nti ojja okufuna abaana amangu awo Katonda akulagako nga takwebuuzizzaako ate agenda okufuna Makula nga tebiri mu mateeka kaakati yessaawa omanye nti mukyala wo gy'ali era n'oddirayo awo mu myezi 3 anaatera kubuusa mwana Budigo n'addayo wa Teddy ekyo nkikugambidde wano kozi Teddy nga yali takyayagala naye ng'ate yenze andabikira Teddy ali ready okulisiivinga bba singa dda n'amwetondera era yengeri yokka tewaliwo kibaawukanya butadda yatta muntu ye lwaki weesiba ku muntu gw'olabye ng'alina nebba kuba alina n'omwana kitegeeza alina bba naye lwaki omwesibako ng'ate naawe alina abaana bo gy'ali oba bawe ebisanja bawe ebiyungu nti namayumba ntebe ekyo nakyo kiggwe ogundi ajja kukkiriza Teddy talina buzibu kuba yakutegeera nti yembeerayo ne wano ku kituuti bamuzze Teddy kati bwemba Teddy sidda ku kituuti njagala ne mumanya nti ye mukyala Bugingo lwenzize ensi neeyuguuma neegwa lwe bajja okulaba amaanyi ge nga lwazze ensi eyuguuma tebatuusa ogira okulwanira saavisi tebalwana ono ajja buzimu saavisi bwe baba boogera nti katuba tulina essanyu okubategeeza nti ne mukyala Bugingo waali Teddy oli oba afa n'afiirawo bw'ate yajja oluvannyuma w'oyagalira okufa olwo ye yamusookako n'amukulekera akoleki akajanja akali ku bakazi yeeyo mpozi bannanga mbajjukiza okukozesa ennyo eddagala erimanyiddwa nga Nana Herbal Mouthwash Nana Herbal Mouthwash ddagala erisangibwa mu pharmacies zonna mu supermarkets zonna mu drug shops zonna ne mu matundiro g'eddagala gonna mu ggwanga lyakakasibwa National Drug Authority bw'obanga osenyesezza Nana kaboole omusiibula amannya aganyenyeera ebyo gannumira ludda lumu naki obisiibula bano banali sirya mberenge biki otandika kusaba mmeketu nga olye omeketa mwanyi nkalu olya mberenge z'amawogola abali emitala w'amayanja ne mu diaspora mugenda bugenzi bubatundira ebintu by'abannayuganda kubanga tukakasa nnyo era tukumatiza nti tuli ku nkola eya bubu by Uganda build Uganda ng'okozesa Nana Herbal Mouthwash pozi n'abo bonna abawoza amanya abakazi bantabye bawoza tamalaako omusajja tamalaako bw'abutamalaako jangu buzi otandika okumalako jangu nkuwe kakkojja wenkoma waato nkaka okumalako
abantu abakazi andi kati nze waliwo abalina ekizibu ekyo nga takomawo obukomi naye nga oluusi ye ddala tasobola kutandika kutuuka waanaakoba gwe naawe ojja nja kubanga nkukolako obeere sitale baleme kukuyisa mu maaso n'abakazi nabo baayiga kati bwe balaba bwe bamanyi nti oyo nankani lulyolyongo oba nankani erebera musipi gulebera oba mbobo ya munyanga gogo befunyirira mpaya 5 mpaya kakade mpaya 8 olwokubanga musajja wattu tolina kyakukola tolina kinaku kakasa nti wooli waayo buwi n'olwekyo jangu ojja kuba essimu yange 0752 432 nga nkukolera delivery wonaaba oli wonna ng'otwalaganya muntu ku paka dakiika 45 mu ssaawa asobola okukakozesanga omukazi tannatuuka nze ne bwaba najja mu Novemba bw'otereera leero n'obeera ng'oli mugogole gwe bagambye nti omuntu lwanaasamba maaki lwagenda mu training osooka ku training n'obeerawo ng'oli abantu bapawano nga bali fit n'otereera nze anti kati nze nkikugamba Katikkiro ayinza okuba nga yakiganye simuwakanye naye Katikkiro ayinza okugaana okugema abantu ayinza okugaana okujanjaba abantu tekisoboka taliiyo oyo asobola kigaana anti yaddaagaba amaanyi g'ekisajja anti ate abeera tagalina taba mukazi ate onaagawa mukazi nze kiri ekyakugamba nti amaanyi g'ekisajja gawa abantu agalina ate bagamuweera ki kati gweoyinza okusoma omupiira gwa supeya ku mmotoka etayabise mupiira bateeka kweyabise